Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo muje bali ku gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga. Nze Nnaalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nga nsinziddwa wano ku lusozi Kiwa Mirembe e Bugaba Ssese. Muli muti eyo bassebo ne bannyabo abali mu nsi ez'enjawulo bannange mbabuuzaako, abali mu butiti bannaye nga mulabye n'obutiti. Ssente eno kyetukola baana bange mugume bannange, anti ogutateganya teguzza nvuma, tetunaakola ki? Ebyo twabisangawo era tulina obbigoberera paka last. 27 tugenda kulamaga, 27 December tugenda kulamaga mu mbuga ez'enjawulo ez'abajjajjaffe eno mu Bizinga Ssese, era tugenda kitambuza 28, 29, 31 kibeere kijjubi lumu, era tugenda kweyambisa omukisa ogwo twegogole, tweyambulule, twegange, tufune emikisa, tukyajinge, tufune amaanyi agagenda okutuyisa ate mu mwaka ogujja nga tuli ba mulembe muganda wange. Kale buli aneetaba ku mukolo ogwo, please do some booking. Kuba ku ssimu 0706 559 9 WhatsApp fine. Obookinge munnange olwe nga tojja kusubwa. Okay? You call and book. Tumanye nti gwe ojja kwetaaga kino na kino na kino na kino. And that's it. Dress code tugenda kwambala mbugo ng'abaana ba Lubaale mu Nkasa. Badde ngenda bayimbira naye tubireke. Njagadde tutunuulire olwaleero obweyimirize mu kwambulula. Obweyimirize mu kwambulula kye ki? Obweyimirize kwe kubeera nga gwe amaanyi g'oliko muganda wange tegagenda kumala gakuvaako ne gagenda mu bbanga oba ne gaddayo mu ttaka nga tekijja kukola. Eri abantu ng'amaanyi ago agamutambulirako geetaaga okuddizibwa mu kintu ekirala mwe galina okutambulira. Kati mu ngeri eyo abantu abambulula batera okukozesa enkoko n'ekukokoolako byonna ebizibu bikutambulirako, era bw'emala obbikukokoolako n'ekweyimirira. Abalala bakozesa embuzi n'ebuzaabuza byonna ebizibu bikutambulirako era n'ekweyimirira. Olwo guno omwoyo bwe gujja gukunoonya gutuukira ku mbuzi eno, gutuukira ku nkoko eno. Abandi babisala n'okubisala nga bikweyimiridde, gwe yalifudde byo ne bikola ki? Ne bifa ne bikweyimirira. Naye ensobi kweva eva ku kuba nti ate ekintu ekikweyimiridde ne kifuuka ggwe olw'okutwala biri ebikyamu ebizze bikutambulirako, ate okikkakkanyeeko n'okirya. Awo obuzibu we butandikira. Byonna ebiba byakukolebwako okukuggyibwako ebintu by'ebyo ebizibu ne biteekebwa mu nsolo eno okuba nti eyeeyimirira gy'oli, bw'oddamu n'ogirya ensolo eyo ate olwo bikomawo gy'oli. Bwe baba bakozesa enkoko ng'eyo okukwambulula, sinakindi ne bagisala n'okugisala, w'oliira enkoko we muddiramu kubakana n'ebyo ebyali byakuggyibwako ne biteekebwa mu nkoko. Bw'eba yali mbuzi w'ogiriira bw'oti we muddiramu okubakana. Bw'eba yali njiibwa w'ogiriira bw'oti we muddiramu
okubakana ne mubanga olwo omulimu gwe mwasooka okukola gufudde ettogge. Kati awo kiba kikwetaagisa ate okubaako emikolo emirala gy'okola ng'obadde otegedde okuzzaawo obweyimiriza obwo era n'okuyimirizaawo obweyimiriza obwo nga omuntu ayina enkolagana n'ekisolo ekyo ekiba kyakweyimirira. Y'ensonga lwaki abantu abamu tebalya bintu bimu nga kyamweyimirira ne bakikoleramu emikolo naaba ng'asobola okukola ki? Okutaasibwa mu mbeera emu oba endala. Kaakati ggwe bw'ojja n'oba ng'okiridde wamma ggwe oba oleese obuzibu. Oba oleese obuzibu genda okulaba nga byonna bye mwagoba nga bwe mwabigoba ate bwe bikoze ki? Bwe bikomyewo. Kale bassebo ne bannyabo, newankubadde okulya tukwagala, newankubadde amaddu mangi, naye mubeere beegendereza. Bw'osalawo nti ekintu kino kinneeyimiridde, tokirya. Tokirya. Oba waakiri buuza oyo akukozeeko ku ki ky'oteekeddwa okukola. Kubanga enkoko ng'eyo katugeze nga bagikuyisizzaako mu ddagala, osobolayo okumala ekiseera n'omanya nti kati oba myaka 2 nga sigirya olw'okutuusa enkola yange eyo gye njagadde etuukirire. Naye nga bakedde enkya ne bakissala, ekyo oba toyinza kukiriirako ddala. Oba tosobola, mateeka tegakuganya, era singa ogeza n'okirya, olwo byonna bye mwakola biba bikomawo gy'okola ki? Gy'oli. Kale nammwe bannaffe abali mu nsonga z'ebyobuwangwa, abazzukulu mubannyonnyole. Naye abamu mugamba kimu kanaggweerayo eyo, bwe naamunnyonnyola n'aba nga olwo anaabitegeera, tajja nabbikola kubituukiriza. Nedda, si kye tuba tutunuulira. Wazira ggwe munnyonnyola omugaabe munnange, olaba ke tukozesezza enkoko eno bwe tuti, ogenda kulwawo okuddamu girya, eddagala lyaffe lisooke lirake, oba togenda kuddamu kugirya. Obulamu bwo bwonna olw'okukuuma kino kye tukoze, tukiterese mu nkoko eno era ekweyimiridde. Kale n'olw'ensonga eyo, singa oddamu n'olya enkoko ogenda kufuna obuzibu. Era n'obumunnyonnyola nti ebizibu ebigenda kudda ate nga bikubisizzaamu. Naye nga waliwo emikolo gye tuba tusobola okukola singa oba watuuka mu mbeera eyo, okutereeza ekyo ekiba kyasoba, okuzzaawo obukkakamu n'okuzzaayo ebyo ebiba byakwetippako okukulemesa obulamu. Kale kansubire nti mbitegedde bulungi, ate bambi temuwalaza mpaka. Bwe baba bakugambye nti kati togenda kuddamu kugirya enkoko, gyesonyiwe kubanga kiki ky'osinga okwagala? Osinga kwagala kubeera bulungi oba olya bibyo ogenda. Kugamba olumu olina okubaako okusalawo kw'okola n'omanya nti kati nsazeewo mbeere bulungi, kati bino ebinnemesa okubeera obulungi mbyesonyiye. Kansubire nti mubitegedde bulungi era mbalindiridde bannaffe abanaagenda okulamaga. Obudde buweddeyo munnange, obudde buweddeyo, tulina okukola enteekateeka. Kale akuume atakuumira mpeera, mbagala nnyo, weewaawo.